Bwoyita president bwaba akyesiba earpads ku mpale naye tugga earpads ku mpale bwamuyita president oba oliko eki toyina pulani kubanga omuntu atalina pulani olaba na appearance ye togenda mu gym olubuto bwe lukutwakidde luyingwa akagoma ka lubendera wenna otuuzizza ebbajjo ly'olubuto onamungi ali muli oyambadde obutishaati obuli very very cheap ina sente mbw alina biliyoni na biliyoni z'omusimbi ogutoko igwe oba bakugamba nti abagagga bonabona bamala kuvayo ne bagamba nti nze nyina sente bakolesa bikolwa naye gwe ebikolwa byokozesa kwe kujja n'okubajjulira ku bantu omumwago. Bwoyita president bwaba akyesiba earpads ku mpale naye tugga earpads ku mpale bwamuyita president oba oliko eki toyina pulani kubanga omuntu atalina pulani olaba na appearance ye togenda mu gym olubuto bwe lukutwakidde luyingwa akagoma ka lubendera wenna otuuzizza ebbajjo ly'olubuto onamungi ali muli oyambadde obutishaati obuli very very cheap ina sente mbw alina biliyoni na biliyoni z'omusimbi ogutoko igwe oba bakugamba nti abagagga bonabona bamala kuvayo ne bagamba nti nze nyina sente bakolesa bikolwa naye gwe ebikolwa byokozesa kwe kujja n'okubajjulira ku bantu omumwago. Kayima nakuzira era ndeka bonaabona na kansawo wa Muniyo bw'olimala okutegeera nti kye wanoonyaamu essente kyatwala bulamu olidde eri Katonda wayingira ebisiyaga ng'obiyita byalakizale tokyayinza na kutuula ku ntebe eddakiika 5 walwala kansa w'omuni akukomezaayo. Omusajja yali ayagalwa abantu wafuuka kisiraani neesonyiwa Kayima ndeka nakuzira wantumira ababaka ng'onjagala ng'onkwana ng'ondi bubi. Kayima lwaki oyagala okunzikiriza? Omukazi gwe wazaalamu abaana yakufuula magombe abaana abagamba nti kitammwe yafa eyanzaalamu abaana nga musajja kati mukyala oli mulamba eri abaana be wazaala mu mukazi ne future y'omukyala gwe wazaalamu abaana ondiko. Kayima ndeka omule mirembe kubanga saawa yonna ogenda mu magombe ogenda mu muliro kansa w'omuni akuli bubi tokyayinza na kutuula ku ntebe eddakiika ezi eyali tava ku live abantu onaabannyonnyola otya katebe owulira kakwokya nagamba oyingirira kibi. Kayima oyingirira kibi wagwa ku musajja alimu omusaayi gw'aba Nigeria wagwa ku musajja alimu omusaayi gw'aba Nigeria bano abazungu abalinga abatabule nga yakula omusuwa mbw'onoonya mpapula tova mu ddwaliro bakukozeeko sagale zonna omuni oguganye oli kayanja. Nze ndowooza wandi concentrate nze ne weetegeera mu nsi nodde eri Katonda. Sente ze munoonya n'empapula tezigula bulamu tezigula mwoyo. Nze toddangamu na kuduwetinga vidiyo ebyo saagala Kayima oddemu na kuyisa linnya lyange mu bimwa byo tonzikiriza Kayima oli kisiraani. Ye bannaye kooliddamu kunjogerako bwogezi ggwe era nakukomyayo ku by'empapula walaba struggle ze wayitamu ate nga nkubuulira nze wennessa erinnya lyo tojja kufuna mpapula Bungereza awo okuleka nga sinze Kayanja tojja kukomba ku mpapula. Toyinza kuzaala mu mwana w'abendi n'omusuubiza ensi n'eggulu enkya n'ogamba nti oli mukazi awo tujja kufiira. Ombuuza mmuna oba Derek mbuuza mmuna oba Derek Kaderiki ko kagezaako n'okuntumira abantu boogere nange naye nga eri effujjo lyammwe munoonye we buliteeka. Nze bampita Kayanja am the president of Uganda is abroad damu erijje ogwo omunyo ne bwe guli kukutuka nagamba empapula tojja kuzifuna kubanga fayiro yonna nagiteekayo n'obujulizi nti wazaala mu baana b'abendi kati obagamba nti oli mukazi wabazaaliramu wali tobalaba wamma baagala ogenda okwenogera ku nsimbi nga si kusiyaga tutwala mu mawanga g'Abawarabu twetaaga bawala na balenzi genda kukola ku bisaawe muzine ennaku enkulu mu mawanga nga Qatar, Kuwait, Abu Dhabi ne Dubai. Salala atandikira ku $1.5 paka ku $2.8 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ate akasente kooteekamu nga vize kuli mu ngalo
twetaaga abantu mu kategori za kirina bawaita bawaitress ne ba security guard ne bana bavubuka basobola okusindika emigugu ku nnyonyi ng'oli myaka 21 paka emyaka 36 interviews zigenda mu maaso ku noti 7 mukaganya 17 45 27 ojja kuba onfuna butereevu oba ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 kinana munya tukubire ojja kuba otufuna oba ina omuntu wali wano muwe namba ezo atukubire ajje twogeremu ayite mu interviews oluzungu oba amanyi batamanyi ajje tulabagezesa omukisa gwe kayimane esonyiwa bonabona na bizibu byo gwetawana na monyo gugenda kukuzikiriza okusinzira ku bujulizi buno nga Nisha yennyine yeeyogerera mbadde nsaba nti ebyokuvuma Ajat n'ebyokumukolera emiwumbo gya video temuva ku live tebigenda kugasa munoonye omukyalo ono mumwetondere bwekuba kumugatta mumugatte ave mu musango guno bwekigenda okubanguyiza okugumala kubanga ne bwe wandibadde ggwe ng'omwana wazze akutegeeza omusajja byamukoze okimanyi nti musango okusirikira ekintu ekyo n'otalopa ku poliisi okimanyi nti singa omwana wo otegeera nti waliwo omusajja amukutteko oba amukabasanyizza n'osirika okimanyi nti musango mu mateeka era bakusiba emyaka 7 Newansira kuteka yenga nogaziya amagulu bulijjajja nakwatirira amabeere akabina kuliwamu bulijja akola birimu kwatirira amabeere nga sobola wongana wadde kukola nga lwaki tasobola kwogana anti bamali alujjanjaekerezi bizibu ki bulijjo kyekikukuuma ng'osirikidde ebyo byonna yatandika ddi okuvaawa ng'ajja mu kisenge nga te ne banno mwebali nga mwebase nti bw'oba owulidde omwana yennyini nga yeeyogerera era obujulizi nga yabuwa ku kitaawe nti yamukubanga empiki kati gwe authority ogijjawo okugaana omukazi okukola amateeka kye gagamba babuyabuya mmwe muve mu musango gw'omukazi mugenda kusibya omusajja muddeeyo mulime ebijja muddeeyo mukole kubifa ku famire zammwe muve mu kuvuma abantu ku mubye mutategeera kwatamu katono gino emirimu gitambulirawo twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mawoteeri kuba ku namba zino wammanga noti 7 noti 6 7 2 6 oba noti 7 6 17 45 27 twetaaga abawala n'abalenzi kola nga bawaita ne bawaitress ne bakirina mu ggwanga lya Kuwait salale bakirina eri $1.5 salale w'abawaita ne bawaitress $2 bakuwaawo okusula bakuliisa transport obujjanjabi mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka ekyo kibadde tekiriiwo contract ya myaka 2 mutambulirawo interviews zigenda mu maaso ate abakulu ba staff eva Uganda babagambye nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa bakubireko twesangeyo